genda kunomya obulamo genda buntamya yo anem just steady black man SMX media nalo keep it locked. Taginga saba fere wa struggle taginga kadingo annyonnyole banna Uganda yafunya atye MOTOOKA Museveni ze yakwatira mu Arua era lwaki baziwadde obukuumi bwa njawulo bazibisse bazikwese banna Uganda bonna paka makage magere Kyagulanyi emmotoka zino ze mwajje mu Arua ezipakinze makago banna Uganda bangi abakwatibwa ku musango gwegumu ogubaddeko emmotoka ezo nga tebannabata Kyagulanyi njagala oveeyo nnyonnyole banna Uganda lwaki tonna postinga ku mmoroka zino yo si Victory era lwaki emmoroka zino teri muna Uganda ina yali azikubanjiza tetukulabangako ng'ozibanja naye tuweewuunya nti zaakukusiddwa okuva mu Arua. Nze kyesimanyi njogera era bino binsusse entegeera oba social media has done more harm than good oba it has done more good than harm ekyo kyesimanyi. However kumacha gonako olwayo social media ekedde kubeera nga ekwata omuliro ku nsonga z'emmotoka mbu ze bakwatira Arua ssaawa zineeno mbu nga ziri magere zipakinze neera nga Calvin Kayanja naye omusajja Calvin Kayanja yetawaliwo kyataaliza eno ba TikToka eno nsonga za bulijjo mawulire kati right now ali ku BOBI wine naye ate ngono Calvin Kayanja ye kuvadda ensonga za struggle azina engage azikubamu ebituli. However enda kuletera n'omuvubuka omulala ansosela ka video ako ku page ya bebeku nengamba ho atakwagala wawerekera akubanja mwana wattu odduka buddusi misinde obutambi bonna bonna ngenda bera nga mbukuza nnyo alino ku social media osobola okulaba ku nsonga zino ziri sensitive nnyo nga gye nkikomeza kugamba ensonga zineno ziri sensitive nnyo nga gye nzikomeza naye nga sinabera nga nzikuterako ngenda kusaba subscribing ano ku SMX media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino bye bino. Taginga saba fere wa struggle taginga kadingo annyonnyole banna Uganda yafunya atye MOTOOKA Museveni ze yakwatira mu Arua era lwaki baziwadde obukuumi bwa njawulo bazibisse bazikwese banna Uganda bonna paka makage magere. Kyagulanyi emmotoka zino ze mwajje mu Arua ezipakinze makago banna Uganda bangi abakwatibwa ku musango gwegumu ogubaddeko emmotoka ezo nga tebannabata. Kyagulanyi njagala oveeyo nnyonnyole banna Uganda lwaki tonna postinga ku mmoroka zino yo si Victory era lwaki emmoroka zino teri muna Uganda ina yali azikubanjiza tetukulabangako ng'ozibanja naye tuweewuunya nti zaakukusiddwa okuva mu Arua paka makago n'okisirikira. Njagala ssebo nnyonnyole banna Uganda lwaki bwe mwategedde nti omuntu omu ampeereza footage ow'emmotoka zino n'ebifaananyi bino ng'emmotoka zino ziri makago zijjibwa ku kakkaaliya essimu ye mwagikutte ne mugyasaayasa ne mugiyuwa kumpi nga mwagala kumalawo bulamu obwe. Kyagulanyi bw'oba oli mwerufu. Njagala nnyonnyole banna Uganda lwaki abaana bangi tebannateebwa ku musango gwegumu ogubaddeko emmoroka ezo naye ate zaakuweereddwa mu bukuumi obw'ekitalo mu kukweka okw'ekitalo paka mu makaago. Kati nkusaba ssebo gy'otuulira ne mwami Museveni gwe n'akuwa ebibyo gy'oba oteeseza ku famire z'abantu abanaku ezaabulibwako abantu baazo kuba ebintu byonna ebijja bikuusa ku misango gye gimu egyakwasa abantu n'ab'abantu ebibyo babikuwa n'ababo babakuwa. Bantu bo bangi abakwatibwa ku misango gye gimu beedi mitwe ne baani bonna abakakundiko bo babata abaana b'abantu abali innocent ne babeera mu makomera. Lwaki mwakukusiza emmoroka Mr. Kadingo bw'oba toli mufere wa struggle? Mmoroka zino zibadde mu Arua abaana b'abantu bakyabasibye ku musango gwe gumu naye zikukusibwa zibikkibwa mwaziyisiza mu Kampala nga mulowooza tetujja kutegeera. Kyannaku nti ziri makago owooza nti oli transparency nnyo nti oli mwerufu nnyo ne tonnagamba banna Uganda nti Museveni olina kye wamusesemeza. Kyagulanyi otuula ne Museveni ne muteeseganya. Wagamba wano ojja kuggulawo ofiisi ezizo mu Kampala. Gavumenti ng'ekugamba tojja kuziggulawo. Njagala nnyonnyole banna Uganda byakomawa. Nzizeemu kulaba nga mukukusa mmoroka kuzijja mu Arua ezikyaliko n'emisango egisibiza abantu mu makomera. Bwe weefuula wano nti obanja ba political prisoner emmoroka zino zibanja ddi gye bazikuweera bwe muba temuba ku rawundi tebeemu. Ntegeerekese nkimanyi bangi abajja okumbuukira abanuupu naye ekibuuzo kiri wano
Lwaki emmoloka zino zaayise mu Kampala ngambike nkweke paka mu lujja lwa Kyagulanyi. Kyagulanyi njagala onsibe emmoloka zino bwe ziba teziri mu makaago. Fote jono ddala bw'aba siwa mu makaago nga edit njagala ontwale mu kooti. Era onnyonnyole bannange, nze nja kunnyonnyola n'engeri gye namufunyeemu. Intelligence gye nakozesezza okufuna ebifaananyi bino. Nja kunnyonnyola bannayuganda. Naye njagala otunnyonnyole lwaki emmoloka zino mwazikwese paka kuzituusa mu makaago. Eno emmoloka yo V8 ne Tundula yennyini eri mu makaago. Nsaba otubuulire mwami Kyagulanyi. Bino obifuna otya? Tundula bw'eba tennatuuka ejja. Basoose ne baleeta V8 naye twagala okukulaga nti ffe tuli bannayuganda babuufu. Abantu abawambibwa obabwanja wano emmoloka zo zikukusibwa ne zireeta mu makaago. Tubuulire zo wazifunye otya? Era bw'oba tewatudde na mwami Museveni. Era ne meeting yo gye wali mungenda kugireeta. Singa munaaba temwesonyiye mwana mpa information. Kyagulanyi gy'obufere bwe ku bannayuganda era n'ebyebisiyaga mu UK. Ebyatwaliramu n'omwana wo mu America nayo story ngenda kujiwa bannayuganda njija. Nebugamba tugenda kunona Bobi Wine ku airport. Jukira luli yatugamba officially tali Uganda. Kati nange ekibuzo kya nemba gamba officially yafulumye atya Uganda. Officially yafulumye atya Uganda. Ngate officially tiyayingira Uganda. Yayise ku airport yawa. Kye kibuzo. Ani amukwira mu stamp emukizo okuba ati ali Uganda. Kyova nabagamba na Uganda bakwata line. Oli alina diruzo ziyakola ne bamuyisa ku airport ne bastapingamu ebintu bye mbo ate kati officially city Uganda. Mukulu Bobi Wine officially wafulumye otya Uganda. Stamp wafunye sato omulundi gumu. Wanji repeat after me. Officially tewali Uganda. Officially wayingidde otya Uganda. Gwatugamba ogenda mukola ki? Omukongratulatinga. Tugenda mukongratulatinga ku speech yayogedde. Ku speech yakoze. Ye mukazi wenyini yagambye obadde bamubuuliza mu theater. Talina kifo kyagezemu kyamakulu. Yagenda ne bamuteeka mu theater irage emizannyo ne bamubuuza mukazi we nti mukwano. Ebyobufuzi bya Uganda obitandika ddi nti ku mulembe gwa Besigye sali interested in byabufuzi kuba I was well off. Kitegeeza oyingidde ebyobufuzi bya Uganda nga bawa yagala Ntebe. Kanafe tugamba tonda mutuvu matu ya efulu. No. Linda ko mama wangu wanagamba tingenda kwesimba kwa president awonja kujja muwagire n'okufa kuwona. Kati mbanyi n'okubuuza ebibuuzo byankubanga ndi muna Uganda. Gwangamba atu akimbuza Bobi Wine ebibuuzo ndi muna Uganda. Kye kibuuzo kitegeere ndi muna Uganda.